Spice Diana tanatta ku muntu yenna nziramu. Spice Diana tasaa kutta muntu wadde ekiyenje. Byonna bye muteekawo ebyo byonna ddulama yenna mwogere bye mwagala. Jacob Omutuuze tambuze ennugu ku Spice nga wooyagala. Spread the propaganda Jacob Omutuuze. Naye let me tell you, Spice tasaa kutta wadde omunya. Katulinde process zitambule. Teri amanyi kituufu nange sikimanyi. It is very absurd. Omwana oyo engeri gye yafaamu muto era kyewuunyisa abantu nziba mbaddamu abayimbi nga mbagamba entourage ze mubeera nazo zeetegereze kola entourage ng'eya Diamond Platinum abadde talina byayimba agula buguzi views n'okwezenya bulingala naye ayina entourage teri abeera ku ttiimu ye nga talina kyakola. Ensi yafuuse digito teweesibaako muntu atalina mulimu gwakukolera ku ttiimu. Beera na wa photograph beera na wa dressing beera na muntu akusaamu ayipu nga buli ttiimu erina kyekola. Bino mbigambe kamiliyoni bang ne ku Cubana nakuzeemu kamiliyoni. Nammwe mwenna abayimbi abampulira palaso gwoliko era olina ganga nnene naye palaso ganga ebeera organized ng'eri ku bintu biri productive. Si kubeera mu bintu bya kusitula abantu omukasuko ojja kasuka omuntu awantu nga katono yekutukire mu ngalo. Mubeere n'abantu si byakanyamanze mbalaba mwenna muleega misuwa emisuwa gyetaagisa naye abantu babeere nga woolaba Swang's Avenue nga woolaba Beats and Voices nga woolaba ku Phenon Records. Bavibayo bali ku Swang's balina emirimu badirectinga movie badirectinga scriptures. Bavibayo balina emirimu tebabeera bubeezaawo. Genda ku Beats and Voices ojja laba nga buli muntu alina office. Mulekerawo ebintu by'okuŋŋaana bukuŋŋaanyi nga we mwekubya busigala. Omuntu okola ekintu nga togenderedde kutta muntu. N'omaliriza ng'omuntu afudde n'otagala kati omuli awo mwenna mudde brand y'omwana kwe mutambuliza eby'omuntu wammwe yafudde. Mukwano Spice nzira mutasobola wadde okutta omunya wadde osindika kakazi katu. Temwonoona brand ya mwana mwetwale mu bintu byammwe oba mwayombye oba muleke poliisi naye mujje erinnya ly'omwana ku bintu bya mada. Yes. Ani yenna ayinza okukkiriza mbu Spice yasonga atya. It cannot be. Naye premises zize era kituufu zize naye ffenna tukimanyi nti abantu abakola ebintu baba balenzi ku balenzi. Mubijjukira ku Chadadias ne Rabadaba ne Yanga Mulo. Tomu yafumise munnaakamba omuye up to now tetutegeera nga yatta Tadias. Mubiwulidde mu bantu bangi nnyo abayimbi abasajja mbawooninga. Beera n'abantu ku ttiimu nga balina bye bakola naye noweeteekako abantu nga talina kyakola simanya akoze emiwula tekijja kukuyamba. Ojja kukola obuzibu twesange mu situation bwe zityo. Mwalaba ekyagwa ku Mugenzi Radio wuuyo AK47 mwe munaakomawo okweteeka mu bizibu w'ebityo. Oyina okulowooza ebintu ebimu ng'ogenda okukola. Katonda waba akuyambye ekintu kye bayita ekkomera tekyewalika. Okola akantu katono nnyobeka pa kati Kenzo gwe yakubye microphone bayinza okukeera ne bakugamba nti omuntu gwe wakuba microphone yafudde. N'olyoka owulira embaga naye mutambuza era muleke poliisi ekole omulimu gwaki omulimu gwayo bulungi nnyo gugende mu maaso. Naye nga nakuwaliako famire ye bambi simanyi circumstance engeri gye yafuddemu sijja kulimba up to now nkyawulira bya Luuka Oweesigire naye kyendishuwala about nti Spice ng'omuyimbi she has no knowledge about this. Only police will only Spices kills Rwasa wine. Ayo mubimanyi okitegeera omanyi mwagala nnyo okwongezayongezaamu emboozi mu bintu bye mba njogedde naye nze gambye ng'ekintu bwe nkikola ki bwe nkiwulira. Bannayuganda bonna muyina otutegeera tuli mu very difficult. Omuntu takulimba, omuntu takujubisa,
gwe just weewulire mbwewulizi okuva we twava mu covid wali otereddemukko nze sitereerangamu embeera yeyongera kundeega covid simanye ebintu byeyongedde mafuta ebintu ebimu kati ebyeyongedde mu nsi mu Uganda bikulaga bulazi nti embeera eno eneesoboka omuntu agivuddemu atya batugamba mu economics tebikyatukolera abamalubirizi by'ebyobufuzi balaga nti manya byeconomics nti embeera bwetu bwegenda okuba emyaka mingi nnyo kigenda kubanga tukwatako ng'abantu okusitookinga ebintu n'emmere gulako ku mmere etagendagenda bijanjalo muceere oteekeeka you don't know what may happen. We are facing very difficult times okulwana Congo simanyi eno ogenda owulira ebintu nga bikutte wansi ne waki ne waggulu naye abazungu babikola batya Boris Johnson pulesi olwamuyitiriddeko n'avaako bamutadde ku nninga Boris Johnson abadde tagenda kyali wa Museveni awulira atya kati bateeka ne ba Museveni baveeko pressure every day but how do you contain it awentira Museveni kuva 1986 pressure naye kati Bolson pressure yamuyitiriddeko wetwogerera yavuddeko dda ne ba Museveni obateeka under pressure naye nga ekyaliko kyagoba tumalaga mukangakanga topishata Museveni topishata Boris Johnson talina waali yavuddeko ata England bajjako olwo omukazi gwe baateekako wano juzi nti May simanyi bamuyita nini yavaako kati ne Boris Johnson yavuddeko kati oba bagenda londaani olugezigezi luli mu England awo naye wano mu Uganda Museveni omalaga mujjako lwasimanyi nti era vaako mukwano gwe yayenda wamuwa omulimu ebyo nabyo bigisaako Museveni bano ba Museveni baveeko baabala ekintu kyabwe bakissa mu nkwawa baamala yes Chris Evans yawaana Zen Brown simanyi alina amaaso azifu watuuka mu buliri ako maaso ge bamuwa kati ali ku Mary Bata simanyi Mary Bata feesi ennungi mu buliri ogenda saba feesi Chris Evans gwe obubadde bwe tebutegerekeka bujja buli muntu abulaba nti kabadde simanyi kati Mary Bata mulungi era obulaba ate ekitola gyali eyogerere kati sebanyanyi kale tuludde nga tulira mukwano naye ng'era otunula Mary Bata n'abalala Mary Bata mukazi balungi ani agambye nti si mulungi Chris Evans oyagala tumanyira ani agambye nti si mulungi newoto bwe yali ku Zen Brown amanyi Zen Brown enjira Zen Brown nedda n'awaana amaaso Zen Brown ng'alize kintu eki Chris tuyingire tweggalireyo Chris yayogera ku by'okweggalirayo Chris eby'okweggalirayo ng'abimanyi kawaana amaaso owazifa amaaso mu buliri gasaba abasajja ba Afirika bakusobera mbusimanyi ompaddi ku magulu kati omukazi atambuza eki agakuwa atambuza eki nti njagala omwana oyo ape ku magulu yatambuza eki abaana basiru lumu nakazini wabamita Alafa yagenda n'agamba omuwala ati njagala tutambulemu ko omuwala aze sitambula mbeeraka ko Alafa oyavula bwavuzi naye nali nfudde nfudde enseko Mukama Katonda Alafa yagamba omuwala mbu njagala tutambulemu ko omuwala nze sitambula ko Alafa oyavula bwavuzi naye nali nfudde naye kati n'abasajja b'e Uganda nti ekikazi gyali simanyi kimpe ku magulu wakuba amagulu atambuza eki ebintu ebimu bannayuganda kati Chris Evans kawaana amaaso ga Mary Bata abeeraawo aligenda otutegeera nga akuuma lubugo lubaale mubbi ekifo ky'okubuulira Mary Bata ekituufu olunaku lumu omukazi yagamba omwana yagamba maama we nti munnange maama engeri gye tulina ebiina z'awaka ne ku ssomero gyebiri
naye bakwano bange tebasobola bijjayo tebamanyi we tulinnya binazi kati bansabye ninnye ebinazi mbalinyire ninnye omuti nzije ebinazi ko maama we nedda tolinnya muti abo abalenzi bakulimba tebaagala binazi ko omwana maama baagala ki ko maama we baba baagala kulingiza mpale tiye kati we yaddayo ku ssomero nadda n'agamba maama abalenzi bazzemu ne baŋŋamba ninnye omuti mbanogere ebinazi ko maama we naggaano linnye omuti abo abalenzi baba baagala kulingiza mpale ko omwana maama ku luno nabasinziza amagezi empale nagijjeemu olaba obutabuulira muntu kintu kituufu omwana yagamba maama we empale nagijjeemu ku luno nabasinziza amagezi empale nagijjeemu neninnye ekinazi nembawanulira kati gwe amanyi amento alina obwongo obukola tegeera ekiri wange dabbeni enseko zaaki emeza dabbeni oseka kijeni paul oseka best general NTV huyo atandise gera tandika okitegeera ngenda kubanga ndaba Besigye wali huyo atandise maama yagamba omwana okulinnya omuti abalenzi baba baagala bampaleyo tolinnyanga omuti ko omwana maama ku luno nabasinziza amagezi empale nagijjeemu butabuulira muntu kituufu kati misitendo lwaki temumubuulira ekituufu prima mubuulire ekituufu tomugamba nti abalenzi baagala bampale ate amala akugaye nti empale nagijjeemu okitegeera Allahumma salli Museveni abantu bakoye muwogo asinga emigaati lwaki mwagala nnyo emigaati sitaaki waaki mugira mulya muwogo talina buzibu Asha Mahmoud kutumiddeko nnyo London Hajara Portraits Hajati Haji Craydon Kano Sebagala beautiful ladies and gentlemen in London saloons bakole wa salabedi mwenna abali mu paka yadi abatika containers we love you so much ichiri always denesisekaise chali wange Oscar inembaga wano kunikani ku Saturday ncha tugenda kuba tuchekola nkujukiza nti nvudde mu Monolith Tours and Travels as a brand ambassador kujukiza wekwate Monolith Travels for conference for hotel booking traveling n'okulambula Uganda even ticketing ati n'olwensonga eyo oba oli muyimbi mulungi jjukira nti tuli ku beats and voices and beats and voices ye record label ekyakabiri contact me when you can sing well, you are talented, contact Chuli at large